amawulire agakwata ku kirwadde kya COVID-19 because tugattiramu ne service endala okutwaliza awamu naddala ensonga y'okugemebwa n'okufuna obujjanjabi. Omukulu w'ensonga bwe tugendedde mu kuwummula mu ndese mbuziza nti mu bitabo mu biwandiiko mu policies muti nga abantu tekusomera poliisi oyinza okugamba abantu bali negenda otambule mu kibuga si kaabuyonjo za lukale tolina wojja kusanga nti guno omulyango gw'abantu abaliko obulemu. Dino mu practical tebiriiyo. Ekisooka nga MADIPHA era engeri gye tuli wano olwaleero evidence esooka nti tetukoma mu bitabo byokka era tujja ne tutuuka era abakulu bye tutudde nabo olwaleero bamu ku stakeholders baffe bye tukola era MADIPHA nga bwe nkumenyedde districts ze tukoleramu districts etaano kuba kati seweera twafuuse ADIPHA tugenda ku national level. Ekyo ndabye nga kikulu okukyogerako naye mu districts ezo tulina bye tuyita peer monitors mu district. Peer monitors abo balina buli district erina ekitongole kyayo. Kalungu erina KADIPHA, Masaka erina MADIPHA, Lwengo erina LADIPHA. So abo peer monitors engeri b'abantu abaliko obulemu nga bawangaala n'obulwadde baba bakola ku bantu bano nga ddala ddala babatuukako ku ground. Dokita abadde ayogera ku kya statistics. Statistically mu Uganda bagamba nti we have 12.6%. N'obutundutundu mukaaga. Ojja kuntereza mu Luganda lwange si lwekunje nnyo. Ate nga pookino waali. Now oyagala kunteetera nziyinza kusaba pookino kuntereza kuba nja kusaba gwe kusaba gwe aje. Now mbadde ntunuulira report ya World Health Organization. World Health Organization egamba nti 10% of the population in the world is disabled. Ebitundu 10 ku buli 100 mu nsi yonna abantu baliko obulemu. Naye ku 10% kuno 3.8 be bafuna ku services. Ebitundu 3 ku buli 100 n'obutundutundu 8. Tulina ekitongole ku level ya UN bakiyita United Nations Standard Rules on Equalization of Opportunities of PWDs of 1991. Uganda nayo yasayininga nayo kubeera memba mu kukolagana n'ekitongole kino. Naye kigamba nti buli ggwanga mu nsi yonna lirina okulaga commitment okuteekawo equalization, okuteekawo obwenkanya nti abantu abaliko obulemu n'abataliko obulemu bonna benkanya era bantu. Uganda erina etteeka mu constitution yaayo baliyita Building Control Act 2013. Etteeka eryo lyogera ku bizimbe bino bye tubeeramu. Era etteeka eryo likulyetingawo obukiiko bwe bayita building committees naddala mu cities era nga ba physical plan bagenda okusalawo wawe tuzimba building committee kati yegaba ne plan. Ekiteesaawo etteeka eryo lyali ligendereddwamu okumenya emiziziko egy'abantu abaliko obulemu okwakiseesinga okutuuka ebizimbe amalwaliro yadde etteeka eryo weeriri nga bw'oyogedde buli kizimbe ekimeruka abantu abamu tebalowooza na ku rampu. Era abantu obeerawo n'olowooza nti rampu bw'ebeera okuba rampu weeri n'abataliko obulemu buyitawo. Jjajja wange oyita namugaka tajja kategeera rampu lyekkubo akagaaliko essembuzo nakandi ogenda kundeetera obuzibu essembuzo akagaali k'omulema we kasobola okuyita. Naw kati osanga waliwo omusango gwe n'abalingobererako abasajja baali bali Makerere eyo olowooza mu 2019 ne batwala kooti tejja kukimenya ne bagikuba mu mbuga nga bakyali bayizi ne bagaa kooti eno yennyini abantu abaliko obulemu tebayinza gigendamu. Kati ku lunaku lw'omusango okuwulirizibwa ne bajja n'abantu abaliko obulemu nga balina obugaali ne babaliko awo wansi kooti nga kooti eriko amataala. Nebagaa abantu baffe they cannot access court, tebasobola kujja kuwulira buweereza kufuna buweereza. So
kati olabira ddala nti eri gye tugenda okufuna obwenkanya abantu abaliko obulemu tebayinza kukola kutuukayo. Ekirala kye mbadde njagala okuklarifyinga nti mu census ya 2014 mutuuzi abazungu obuli bawuluzi mutuuzi zeyita tuuzi omuntu zeyimisa naye tuuzi ebipapula bye batuwa tuteekemu information tuuzi za census tezaaketalinga ku bantu baliko obulemu era ne bw'olaba kati kitugobya omutwe nti bantu bameka tuuzi ezo tezaaketalinga gambe nti oliko obulemu oba toliiko. So it is very hard okusanga nga ubosi bweba terina information nga haja ogenda jjajja oba tolina wogijja. So singa tulina wokutandikira nti ubosi egamba nti mu kalungu kuba census ya 2014 emanya abantu abali mu kalungu tugenda mu census now malaba bajimiriza nti sipande zitezio naye tukusaba nti census enejja mutuuzi at least tulabe nga tuuleye ketalinze for that. Tumanye omuwendo gwabwe bwe tufuna kuba ffe nga MADIPHA tetulina busobozi buyinza kubala abantu abo. Era ogambye nti lwaki tujja ssaawa zino lwaki tetwajja luli mu covid. MADIPHA ekola ne bapartners ekola n'abavujjirizi. So MADIPHA bwe era kati abatuvujjiridde babayita people's vaccine MADIPHA bw'erabye ekizibu mu community ku bantu abaliko esaba nti bannaaye tulina ekizibu ekiri bwe kiri mu community. MADIPHA budget gy'eba nayo oba obusobozi bw'eba nawo era bwe tuba tuleese tugezeeko okugula abantu abaliko obulemu amaaso ne communities. By the way program eno tefokasinga ku bantu baliko obulemu bwokka n'omuntu yenna ali eyo ng'ali kyannamukanga obanga ali ewaffe ereraakaanyi kyalo bw'awulira information eno yeefumitize mu mutima. Nze jo nali nsoma ku epilepsy nsimbu nenzijukira omwana eyali neiba waffe yali alya kasooli kati ezo seizures ne zijja era kasooli neyekiika agenda mu mimiro omwana oyo naafa. So community bwe yali erowooza ku mwana kuba omusajja yali akusomesa tugamba nti omuntu ono alina okumonitayingibwa alina kale olabira ddala nti okufa kw'omuntu oyo tekwali kwakubaawo because yafa ng'agenze kukima amazzi ne bamusanga ku kidiba ng'afudde nga n'abantu bagabira ddala nti ensimbu zino oba nampaga olizoozimusayizo gamba ddogo nagamba bwakola bwati nawe ojja kukwata a lot of messages on disability. Era ebyo byonna tubitunuulira ne tugamba nti kyobola abaMADIPHA evaayo nejja negezaako okukozesa radio budunge netuuka ewala ffe wetuyinza kutuuka okutegeeza abantu abaliko ne community zonna discriminative nga tetugambye nti baliko obulemu bwokka naye bonna. Dr. Philip, tukole tutya? What's the way forward now? Kati njagala okukubiriza abantu mwenna twagambye bano abantu balina obusobozi tebalina bulemu naye balina ki obusobozi. Singa tubayamba ng'abazadde ng'abantu ababeera mu bitundu byaffe ng'olina obusobozi bwonna n'obayimusa mu ne beewulirawo n'abeera ng'asobola okumanya nti nange ndi muntu kubanga yo ng'omuntu bw'amanya nti ndi wa mugaso asobola okwefa kati tolaba nze olw'okuba mmanyi ndi maama neefaako mbeeremu nsobola okukola ki okulabirira abaana bange kati naye bw'alaba nga wa mugaso asobola okumanya nti nsobola okubaawo nsobola okuzaala kugamba n'abeera nga naye yeerabawo nga wa mugaso olw'okuba nina okubaawo nfaayo nnyo n'okumanya kiki ekyobulamu ekiriyo nensobola okujjuulira. Ampuliriza eddakiika tulina 6 zokka tusobola okukuwaayo omukisa naawe oyinza okuba ng'olina kyoyagala maybe okubuuza oba okutugamba kale omukisa weeguliyitira ku nooti 7529 98 55 n'enooti 78 517 zesimu zoyitirako tube nga tusobola okuwuliziganya. Radio Buddu naawe bali kuwuliriza makulu bonna balamusiza
yandisabise nikugamba mwana wawaffe lete kalina maaso yaki literally town council bakamutaga bakola naye nina kyembateeka abantu okugamba abantu abalaliko obulemu kubanga nti ayogera nammwe siraba sirina maaso tegalaba wano naye oba otambula abalala bona bakifuula ng'engozi n'okusobola okuzanyisa obuzanyisa oyo alimba alaba mulise mu bisubi mutomeze ebisubi kati embeera eyo egenda kulemesa abantu abalala abaliko obulemu okuba nga bejjayo okuba nga nabo batambula okubalaba bati kubanga mugenda mubali eyo yatukireko ekintu ekyo ate nammwe abaliko obulemu bannange nammwe mubeere mwekuumye mukale mu bantu mwekiyete mwekweka ate nekisembayo n'abantu abatulabirya tubawa amaanyi tetuguulebera nnyo kwegonza nnyo kisusi kubanga omuntu bonnakuyirako naye agwa amaanyi agakulabirira mukama katonda banfunde kale tweyanziza naawe mukama kkomi radio budde wanje tulinasiwo naawe bali kuwunasi nze zimampeza yamwe mwe balitusomesa bulungi kale tweyanziza nze bigenda gonzani radio budde njagala kwebaza abakulu abali studio olw'okusobola okusomesa ate n'okuzzaamu amaanyi abantu baffe abaliko obulemu naye kyetwagala okusaba nti abantu bonna ku kyalo bagezaako tukwatirako nga baliko obulemu kusobola okutuuka ku bulamu naye omutawaanayo gukyaye kwe kubeera nti abakulembeze abamu naddala kulembeze y'ebyalo tebannamanyira ddala nti abantu baffe bano basobola era kyobalaba nti wabawe enkiiko ez'ebyobulamu oba ez'ebyenkulaakulana ebirala abadde babeerabira naye nga abantu basinga okwerabira be bano abalina obulemu obutakola ki obutalabika so kati nga bwe tuli ku mpewo wano ng'ate ne bakama baka abakulu batuse twagala okwongera okuba omulanga eri abakulembeze naddala osanjeda n'abeero tuwano batuyambeko waliwo abantu abalina obulemu obutalabika kati obwo obw'ensimbu abatawulira nabo bonna babe nga babakunga basobole okubeera nga batambulira wamu ye batusiima ennyo bakama banga bali mu kifo byemwe baleze bale mudasiru ekyosi kale tweyanziza kansala bali mudasiru webale kubanga obadde owuliriza radio buddu ey'omuntu wa bulijjo eddakiika tulina 2 n'ekitundu tube nga tufundikira emboozi eno owekitiibwa profino simanyi nga tuwumbawumba engeri gy'osobola okukiwumbawumba njagala okwebaza nnyo abavugirizi baffe njagala okwebaza MADIPHA okulaba nga bavuddeyo okumanyisa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe naddala bannaffe abaliko obulemu n'abo ababalabirira njagala okusiima DH owa Masaka district omukyalo ono afubye nnyo okulaba nga ajja on board azze okuyiga azze okusemberera abantu bano ate ayongere okubayamba mu kubaweereza obulungi bino nze bye ndowooza nti bijja kuba bikulu nnyo gye tugenda tuteekwa okumanya obungi bw'abantu abaliko obulemu tusobole okubateekerateekera obulungi statistical information yeetaagibwa nnyo ensonga ey'okubiri twetaaga mwe abaliko obulemu nammwe mumanye nti mwesobola musooke mwezzeemu amaanyi muleme kwekubagiza buli kadde n'abo ababalabirira baleme ate bakola nnyo kyekyo omwana olw'okuba alina obulemu omuvubuka olw'okuba alina obulemu olowooza nti wakuweeka nedda omuntu ono muyambe muyimuse muwe obukugu asobole okubeera mu bulamu obulungi njagala okukubiriza abazimba ebizimbe nti tuteekeko amasenvuzo mweze muyita ramps mu Lungereza rambu eno ejja kuyamba wakagaali kusobola okugenda ewali eddagala nga tebamusitudde kubanga n'okubasitula kibamalamu ekitiibwa omuntu omusitula muntu mukulu ate ng'oluusi yeerese yeevuga bulungi mu kagaali ke kimumalamu ekitiibwa era njagala okubasaba mukimanye nti no si ddogo okuba n'obulemu si ddogo ekintu kino omwana asobola okukifuna oba omuntu emmotoka esobola okukutomera osobola okukubwa essasi mumanye ennaku zino amasasi gakyeyonoonera mu covid wano baakubanga abakyala oli ne bamuwogola oluba mu bululu bakuba abantu abantu ne babamenya so obulema tebujja dda mmwe abalowooza nti ddogo temuli mu mulembe gwaffe muteekwa okumanya nti buno oluusi buba bulwadde oluusi omwana azaalibwa nakyo ate era nkubiriza bamaama abali embuto mugende munywe eddagala
kubanga obulemu obusinga nze ndowooza nti buva nnyo awo. Bamaama abatanywa ddagala, abaana be muzaala baba n'ebirwadde bingi bibaleetera okugongobala. Ne mugamba muliraanwa akuloga, ng'olina enkoko bbiri muliraanwa akulogako ki? Genda onywe eddagala ate tusobole okufuna abaana abalamu. Kaakati nno njagala okumaliriza nga nkubiriza bannabuddu mwenna. Okikiba mbadde nja kusaba. Yesebo. Nagambye okufundikira nti era kyali ku ekyo. Mbadde nzija ku nsonga za buddu ezeetengeredde. Naye kino kyali kyabaliko obulemu. Nkubiriza bannabuddu mwenna nti obugunjufu bwasooka buddu. Obugunjufu bwaffe tuteekwa okubulaga nga buli muntu tumuwa ekitiibwa kyenkanyi. Era njagala okubasaba mu abakulembeze abatukulembera nti mu bintu bye mugenda okukola mu manifestos zammwe abaliko obulemu basoosowaze tusobole okwawukana n'abali mu masaza amala baffe tuli bannabuddu. Mwebale nnyo. Dr. Faith tusibula abatuwuliza. Njagala okusiima abatuwuliriza ne radio buddu okuwa omukisa guno nange nyongera eddoboozi lyange kulyako kino eddoboozi abadivaayo okutunuulira okusoosowaza abantu bano abalina obusobozi eddagala lya covid tulirina era mbakubiriza abaafuna badde bafuna ddoozi endala ate n'abatenafuna kukoleki kuno kyagambyeko ekyokufuna omuwendo nze neeyamye wiikendi era nziramu okweyamba nti tugenda kukolagana wamu ne ba VHTs kubanga tulina abatuvugirira ku ssente tusobole okumanya we bali era mbakubiriza bajje bajjumbire nti ebyobulamu. Njagala okutwala omukisa guno kwebaza management ya radio buddu okutuwa omukisa okujja ne twogera ku nsonga zino. Singa nno bannamawulire ne radios ne TV zipiikinga interest mu kintu kino ne bagezaako okubunyisa amawulire kuba ebitongole ebirala tebiyinza kusobola kyemusobola ne mukiwa priority netulaba nga ensonga zino zitegeezebwa bulungi. Njagala kukunga abantu bonna abali abaliko obulemu mu districts pemonitors bali mu pricing okugemesebwa abafuna doozi eyasooka bagezeeko bafune eyokubiri abatafunanga eyasooka bagifune. Njagala kumaliriza nga ngamba nti Ssaabasajja Kabaka wange aliko okupima waliwo. Tweyanziza mpuliriza kanzijewo obubaka buno ate nkomewo ne propino ddakiika ntono nnyo ku nsonga y'enkulu ez'essaza siyinza kumuleka zikuviira kaosi. Emboozi eno ebadde esasuliddwa ekitongole ekya MADIPHA kanzije.